SB4 Media, Tuggussa Enssonga. Agamba yali yasanga omusajja oli amaze omukuula omusokolamu amaaso asaza asijjemu amaaso naye ng'asimbye enjala mu bulago anyoola obulago okwagala okumutta n'enjala agamba n'enjala zizino zeyasimba wano era zirabika maaka z'enjala. Olwaki nyinza okugaa nti lino libadde eddogo enkola gye baakikozeemu ey'okusooka okubonyaabonya omuntu omuggyemu amaaso nga so nga yabadde n'obusobozi obusobola omusala n'agagyamu awo era ne waaba agenda gatunda gaali badde gakyali malamu naye kye neebuuza lwaki yagadde kusooka kumugya mu maaso ekitegeeza nti yabadde nga mulimu elementi y'eddogo ebitundu ebyo nga byetaagibwa kubitwala. Poza abantu okubawaako nti no eriiso erimu liyinza okugula ndowooza miliyoni za wano 12 eriiso limu mawanga nga ga Sri Lanka naye ate wogenda mawanga kati ag'omu Europe ga Bungereza lya bbeeyi olw'okuba tebayimportinga nnyo geeno Sri Lanka. Amaaso Ennyonga Herbert omu ku badirekita ba SB4 Property Services Uganda Limited tuli ku Itawa Kampala Road tuli ku mwaliro gwa Kutaamu n'ekyengera opposite Total nga wakava mu Katoogo we bayita ku Lukaddaawo opposite obola ba SB4 Property Services twalese estate empya ku miliyoni 7.5 ekyapa kya mu ngalo empambire ku miliyoni 7.5 ekyapa kya mu ngalo okuva ku kkubo kilomita 2 amazzi amasannyalaze byonna weebiri jangu wefunire poloti ekyapa mu ngalo osobola okuba ng'owona obupangisa. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tuggussa Enssonga. Okusookera ddala kankuze ku ky'amaaso abantu bonna kye baliko amaaso kye kimu ku bintu ebyettunzi wano ng'oggyeko bino kidini ebirala ebyo gwaliyo tetugamba nti tandika okutemula amaaso muyinza otutukira amasimu nti mbagatundawo amaaso ekyo nakyo ate munnaye ekintu kino saaganya abantu naye eriiso kye kintu ekyangu ky'okujja mu muntu lwaki omusaayi mutono nnyo wano mu maaso ate ekisinga okuba ekyettunzi ndowooza kambazeeko mu kabayologi akatono nti eriiso lirina organs nyingi mulinamu pupil ne mubeeramu lens retina ne mubeeramu ne cornea. Cornea kye kisinza okutunda wano. Cornea eriiso lino ndowooza abaliraba bandaba emmunye eno enzirugavu eyina omulimu naye ekisinga okutta abantu amaaso ke kabubi kano akaliko ak'okungulu ako ke kasinzeera ke kettunzi wano. Lwaki nti buli akabubi kano lwe kafa emmunye eri kazibe akabubi kano ke kaleetera ekitangaala okujja okuyingira mu liiso n'olyoka olaba then ne kigenda ku bwongo kiprocess akabubi ako buli lwe kafa baba balina kalipulesinga okalipulesinga muntu mulamba alina kufa. Muzzukulu wa Kabajja yakubuuzaako amakya gano nti wasuze otya kasube nti wasuze bulungi gyebale gy'otusaako engalo gwalina omulimu kukubiriza nti munnange okukola kye kikulu oba olina akalimu kakuume waliwo omukulu yagenda nayimba akayimba nti totunula mu suwani ya boosi wo oba okamanyiikaako nakayimba nkawulira osanga oli nina waliwo mukwano gwange yagenda n'afuna akalimu awo naga nti boosi wafuna sente nyingi nnyo tukayamwako kakadde omwezi n'akaleka paka kati tadanga mu kufuna akalimu naye kakati obanga ogenza okukola nga boosi yakuyita okole kola olina okumanya kyoli kituufu sinakukubiriza gwe munnange gwe talina mulimu noonya
mulimu ate abanoonya nga tebaagala kukola abatayagala kukola teriizo ssente za bwereere mu kubeera nga teteriyo ssente za bwereere tulabye ebikolobero bingi era nga wanakolerayo kituleese ndi n'omukenkufu omukulu nsanyusa okulaba taata mukulu Kasozi anyumye nnyo simanyi singa nategedde nange nayambadde suuti yange gye nayambala ku mukolo gwange yali makinzeeko kati bayinza okunjerega musajja nayambala essuuti guno yambala obusaatisaati anyway naye ngaekituleese yambadde okunyonyola nti abatayagala kukola naddala abavubuka tetwagala kukola obutayagala kukola netwagala te okugaggawala twesanze nga tukoze ebikolobero bingi era nina bankubira amasimu nti tugatte mu Illuminati engamba wano badde mwavu mu bbanga tulaba kati ogaggawadde bannange tukeera ku makya ne tukola tuswanga tukola gwe nawe n'omuvubuka ng'oli eyo nga toyagala kukola tugenda kutandika okukola ebintu nga bino twakukoledde story mwajayo olunaku lw'eggulo story eyo yamwali mulenzi Kizza gwe baasokolamu amaaso natunudde ngamba kati tuteku mukenkufu ono tukigayegayeemukko ku bye mwalabye gwe kiki kyewafunye mu puroguramu eno ye kiki wayizeemu naddala omuzadde ng'oli eyo oyinza okuba ng'oli eyo ng'oli Saudi oba ng'oli Dubai naye ng'omwana wo mutabani oba muwalawo wamuleka mu kyalo wa jjajjaawe kiki kyewafunye mu puroguramu eno tuweerera abaana tubayigirize ku ddiini sanso okulaba taata nange nsanyusa okubeera obulamu buli buti bulungi ssebo twebuzeeko omukulu ono twakolanga naye eyo ku TV bagitaddewo ta yes era nga mu bantu abamu ku bantu benali nekakasa ye mukulu ono ndudde nga munoonya naye rero yanfisirizaawo kadde nangamba nja kukusalako tunyumyemu emboozi naye yagirabye n'agamba kansukiremu ku mboozi eyo tugigayegayeemu ekintu kino kyetaagamu obuyambi kyekimu ku nsonga olumu bakiyita humanitarian reason mu kwagala kutaasa buntu abantu kuba kyabadde kintu kya nnaku nnyo so emboozi eyo nga wagirabye nze kulwanga ebigambo byampeddeko neŋŋamba oba nabadde ndoota nga nkola emboozi eyo era nga nsabirira kimu nti kanzuukuke kubanga nga naba ekirooto kiggwe emboozi naye nkozeeko yali ya Nalubega Madiina baawe gwe yatemaatema yali ava Saudi eyo baawe mukyala nakumawo n'obusente nabugweka mu ppiro kati ono baawe yategera nti akomyewo n'obusente n'asala olukujjukujju okweddiza ebintu bye yakola ng'akyali eri n'obusente buno namupangira abatemu ne bamutemaatema baawe yennyini otugera nga nabbaawe ali kitalya gye bamusibira yemboozi gye nkyasembyeyo okukola neŋŋamba naye kituufu mbadde ndoota kwegamba eno bwe yazza ate nensijukiza ate eri so gwe emboozi wagirabye oti okusookera ddala nja kutandika ku kyotandikiddeko okugamba abantu okukola batugamba nti wealth of the nation lies in its labor force obugagga bw'eggwanga buva ku kukola abakozi singa tunaaba tukola ebintu bino tebijja kubeerawo n'ekirala nti wetutunula ripooti yakolebwako World Health Organization ti mawanga ga Africa agasinga obuzi bw'emisango buva ku bwavu obungi buva ku bbula ly'emirimu ebintu weebiti era byoyogeddeko byebimu ku bisinga wano kati ku mboozi eno njagala kukubira bantu tooki tetulinamu nnyo nti poliisi twategedde kino investigation bweti naye njagala obakubiramuko nga mbawa ebintu worldwide ebiyinza okutuwa kye tuyita motive of the ataaka nti yagenderedde ki okulumba omwana ono kuba n'abazadde ebintu ababuuzizza nabo nga tebalina kyebali n'omuvuka yennyini talina kyayogera so kaakati wano wenjagala tutunuulireko ekintu kino ngenda kitula mu mirundi ebiri nti cause eyinza okuviirako ekintu kino esooka kiyinza okubeera obulogo ng'obulogo buno buva ku ki kwagala kufuna ssente ez'amangu okweraguza nja kitunuyako awo nkitunuyako ewala era nawo wali ku ssente ekya human body extraction oba trafficking ebitundu by'abantu kuba ekyo ate kyo kigenze wala ennaku zino bakisamu tobakindiramu ennaku zino nedda
mwali mumanyi bakisala mutwe bali abedde obwakaakati ekibuleetedde okkendeera batwala muntu mulamba yennyini ne bamutwala ne bamubuzaawo. Era kino nja kuwaako mu bitundu nga Nigeria newa nja kulagako ku keesi eyali e Bungereza mu 21 ensi yonna yawaawaala. Omwana omuto erinnya teryamanyika ne bamuwa linnya lya Adamu Boy era n'abali basobola okuteekawo mu internet ne bamuno Adamu Boy. Kaana kaali ka myaka nga 4 ku 5 bakeera ku makya Bungereza gwange lina security mu London Thames River omugogwo gwe abagendako e Bungereza bagumanyi oguyita Westminster ng'omulambo guli wali ogw'omwana tekuli mutwe naye ng'omulambo weeguli awo. Baali biri gumu wali wakayita ennaku nga 10 nga bakakuba World Trade Center naye ekintu kyagenda mu mawulire ne banoonyereza omwana ono yasaliddwako omutwe mu Bungereza kijja kitya. So kyenjagala obalaga enjawulo nti ebimu ku bizibu byaffe bye tulina biva ku poliisi zaffe. Bali abasajja baakola batya? Baatandika omuyiggo nti baana ki abaali babuzeewo mu ggwanga wano. Tunoonye abaabula eggulu, tunoonye abaabula ewa tulabe oba omwana ono mwali. Ne babulwa. Ne bamala ne bazza ne mu bantu kati. Ne bagamba omuntu yenna nga wabulwako omwana twetaaga otuwe information. Ne babulwa. Ne bakola investigation. Ne bakebera DNAs ez'abantu bazimakinga n'abantu bonna mu Bungereza be bayinako mu data bank ne zibula. Kati mu kunoonyereza abakugu ne bakizuula nga omwana enzita gye yattibwamu eriko region gye bamanyi be batera okuba n'enzita eyo bakiyita multi sacrifice killing mu Nigeria. Abayoruba wano mu Africa be basinga obulogo. Nigeria abayoruba era yewava kye bayita voodoo land of social oba obulogo Nigeria. Era bye bazanya mu firimu z'aba Nigeria temubinyomba ebisinga baba babirabyeko mu Nigeria ekiri Nigeria nga bituufu kulanga bachade mu movie kusomesa. Yes ekita abantu nadabaana nti mu mwaka gwa 2010 Nigeria kyasuka abantu ne bagamba kakati fe katukyekolereko government kiganye bakusuubire nti obadde owamba mwana bakuttirawo bakusuubire nti no olinako ebintu byokola ebye bakuttirawo e Nigeria teri kuwoza nga kigenze wala mu Nigeria kooti ezze mu bantu akalaba kazze mu bantu kuba kooti tesobola ejja kuddawo enoonye obujulizi banoonye ki boka bagukusalire nga bukyali ekikulu bakususpectinze bintu ng'ebyo watali bakususpectinga nga sebituufu then kobeera ekyokulabirako eri abalala amanga gonna bwe gaali ekyo kye bayita witch hunt okwokya abalogo okwali mu Europe 1500 omanye eddogo eryali mu Europe omwo mulaba bazungu kati bayo kyekiyitibwa omulogo society okugitereeza. So kakati na bano kye baakola olw'eddogo erinje Nigeria n'okuwamba abantu. Yazuuka omwana ono teyazuuka nti baatuuka okwesitula mugunde Metropolitan Police ey'eranda ne bajja ne South Africa wa Nelson Mandela kuba bazuula bitundu ebiri nga kikolebwako South Africa ne Nigeria ne bajje wa Mandela ne bamugamba tukwegayiridde ne balikodinga speech nga yegayira Africa yonna abamanyiiko omwana ono gye yava mwogere speech ne bagiteeka ne bagi broadcastinga mu nnimi ezisinga okuwulikika ennyo 20 abalabo baba naafuna omuntu anayogera anaavaayo n'agamba nti kino ne bagenda e Nigeria ne bafuna yali omusambi w'omupiira Nwanko Kanu naye ne bamugamba naawe tuyamba olikodinge mu Luyoruba tusaba abantu bonna ob'omwana nga Bungereza kigiruma kuba kyagenda wala ensi yonna neerumwa omwana okuttibwa atyo. So kaakati oluvannyuma baabulwa ekituufu naye bakwata abantu nga 10 mu Bungereza ababadde bakola ogw'okukidnappinga abaana e Nigeria ne babaleeta e Bungereza ne babasacrificinga nga kiki kye bakola okubasacrificinga babajjako ebitundu eby'omubiri ne babigatta mu ddagala erikola eddogo ne bakola eddogo erya muti. So kaakati ebitundu by'olaba batwala ku bantu ebisinga babigatta mu ddagala bakiyita satanism erikola eddogo. So kyova nkugambye nti wano kiyinza okuba nga okusookera ddala kikwata ku ddogo lwaki olw'ebyokulabirako byenkuwaddekoko ti omwana ono baasanga nga kiki nga bamusazeeko ennyindo embirizi bazisazeemu bulungi ate nga bakiyita experted removal
ng'omuntu olaba mukugunye yakikoze nga musawo oba si ekyo ng'aludde ng'akikola. So bwe tutunuulira omwana ono gwe baatemudde omuntu najja nosanga n'eriiso terifunye damage nnene nnyo jambiya ate mu ddakiika entono oyo expert. So yagambira nti yaliba nga kibadde tekimanyikiddwa bumanyikibwa kuba bagambye nti mawanga ga Afirika abantu bangi bakolebwako bino byafuuka deyire crimes nti naye olw'okuba okunoonyeza kwaffe kutono bajja ne battomwa ne mumusanga nga yavunda emyezi 6 ne mutakola nnyo kunoonyeza kulaba kiki kye batta. Kati abaana bangi battibwa mu oyinza osanga ng'ebitundu ebyo byambaale abaana abafa bwe batyo bangi olumu emirambo ne gibula naye ng'amaaso bagagyeakadda kulinda baana kunoonya baana ne babulira ddala. Mugenda okubazuula nga yavunda temusobola kumanya nnyo tibaakola liiso lye bajjamu. Omuntu ono ekyo gavumenti erina kukitunuulira yalibanga expert nga organized crime group ediringa mu bintu ebyo. Lwaki kati kankuzeeko okulaga abantu bajja kulowooza twogera bwogeza ebintu bino tinaye tebifuna. Ekiyitibwa organisi omuntu wano mu nsi kyafuuse ekirala. Buli muzadde ali eyo akuuma omwana. Lwaki okunoonyereza okukolebwa nadda wano mu Afirika South Africa gye ngenda obawako case study bagiyita South African Police Service Research Center yakola okunoonyeza mu South Africa kuba South Africa yeewa kyasinze ebikolobero ne tawuni basinga Nigeria etawuni wano mu nsi ezikyasinze okubeeramu okufa okungi Cape Town ekwata kya 11 mu nsi yonna okufa kungi nti kumpi buli ku bantu 300 omu attibwa mu mwaka tiwabala 300 omwaka guno omajja kuttibwa ng'afudde ofi lwa kumutemula oba ku ngabi neera enfa eyo n'obala n'abalala 300 omwajja kufa. So kati okufa kuli waggulu nnyo. Kaakati baanoonyereza South Africa lwaki ebikola ebyokuwamba abaana n'ebyokusanga emirambo egiri wali egigudde egimisinga ebitundu bingi nnyo mu South Africa. Okunoonyeza kuno kwawensa ekifaananyi ekigenza ewala. Baakizuula nga abantu bano abatta abantu waliwo enzita zojja okugamba nti oli bamukubye emmundu eyo tugireke naye bino bijambiya ate omuntu bamugjeeko ekitundu bwe kiti bakiyita human extraction. Abamu babajjako emikono ebibumba n'ebiranga bwe tugenda okulaba. Baakizuula ng'ekisinga okuviirako ekyo nti abantu oba organiza abantu zino zatunzi mu mawanga agamu. Okusookera ddala kankuze ku ky'amaaso abantu bonna kye baliko. Amaaso kye kimu ku bintu ebyettunzi wano. Ng'oggyeko bino kidini ebirala ebyo. Gwaliyo tetugamba nti tandika okutemula amaaso muyinza otutukwira amasimu nti mbagatundawo amaaso. Ekyo nakyo ate munnaye ekintu kino saaganya abantu naye eriiso kyekintu ekyangu ky'okujja mu muntu. Lwaki omusaayi mutono nnyo wano mu maaso. Ate ekisinga okuba ekyettunzi ndowooza kambazeeko mu kabayologi akatono nti eriiso lirina organis nyingi. Mulina mu pupil ne mubeera mu lens, retina ne mubeeramu ne koneya. Koneya kyekisinza okutunda wano. Koneya eriiso lino ndowooza abaliraba bandaba emmunye eno ensirugavu eyina omulimu naye ekisinga okutta abantu amaaso ke kabubi kano akaliko ak'okungulu. Ako ke kasinze era ke kettunzi wano. Lwaki nti buli akabubi kano lwe kafa emmunye eri kazibe akabubi kano ke kaleetera ekitangaala okujja okuyingira mu liiso n'olyoka olaba then ne kigenda ku bwongo kiprocess. Akabubi ako buli lwe kafa baba balina kalipulesinga. Okalipulesinga muntu mulamba alina kufa kuba eryo liba liiso ddamba. Naye ng'eriiso eryo bajjamu okusinga olumu ka lens oba ka pupi naye okusinga koneya gye bajjako. Ebisigadde byonna byonna biba biramu naye ebisigadde babikozesa kusomerako baana. So bajjako kano kokka akabubi okusinga ne mu ebyo basinga okwetaaga. Dimandi y'amaaso abantu abaagala amaaso mu nsi yonna bangi okusinga amaaso agaliwo. Mawanga gye baakirigalayizinga gonna ga Amerika omuntu adonatinga amaaso waba atuuse okufa. Eyo bikolebwa.
eggwanga erya Sri Lanka mu nsi wano erina likodi ey'okudonatinga. Njagala okusomesa abantu baleme kutwala ekintu kino eky'amaaso ng'ekintu ekitono kinene ate era abantu sijja kubatiisa naye kirungi twogere ku bintu bino. Eggwanga erya Sri Lanka lyerina likodi wano mu kusinga okweexportinga amaaso. Bakikola batya? Nti Sri Lanka enzikiza yaabwe ya Buddhism. Mu teachings simayo wa Buddhism abantu bafumana kitegeera. Yemu ku ddiini naye mu India Gautama de Buddha 5 BC we yatandika. Kati eddiini eyo yeri mu India. Atabeera mulogo lwakuba nti eddiini zonna zirinamu ekireeta obulogo ebintu bibiri habo bino omuddo gwe tukola n'emiti gye tukyanga gireeta obulogo. Then ne rituals bye tukola nti ngenda kuteekako akati kano nenjogerako bino nenjogera nensalirako ebyo bye bikola obulogo. Ebintu bituufu olina kuteekako akati kisimangane kabula tukolanga mukyale ate abamu bakoni manjasi naye kino kyenga nti omuntu ajja kudda wali ayokya ebintu bye abantu ne balwala. Obulogo kintu kibi nnyo. Olumu baali bagana kifuula weapon of mass destruction. Omulogo omu akozinga tera ku kyalo ne basimba eddagala wali mu sense ne mumala emyezi nga temuyitawo mulogo. Ebyo byo biririyo eddogo lye ne Bayibuli yogerako buli ddiini. Kati n'aba Buddhism abo babeera ne bye bakola olumu abantu kwe kubayita abalogo. Naye badde nkuwa ku maaso lwaki Sri Lanka okutunda amaaso kintu poza abantu okubawaako nti no Aleese erimu liyinza okugula ndowooza miliyoni za wano 12. Eriiso limu mawanga nga ga Sri Lanka naye ate ogenda mawanga kati ag'omu Europe ga Bungereza lya bbeeyi olw'okuba tebayimpotinga nnyo geeno Sri Lanka. Amaaso e Bungereza geba omuntu ng'ayagala okuzaawo eriiso bagajja mu America okusinga. Nga weewuunyiza. Kyenneewuunya nti ono yaggyemu ag'ono omwana yabadde agatwala wa. Kati we njagala okuleetera nti Sri Lanka tebalina maaso mangi. Kaakati ebizibu ebizeewo mu nsi entalo Siriya wa dimandi y'amaaso nnene. Abantu bo mwekuba eriiso ne lifa. Ate ekirala amawanga g'Abasiraamu tegakize America bo omuntu owaayo eriiso ne balijjamu oba omulambo omuntu mpozi oba waka katono lwaki omwana ono eriiso lisobola okuba nga lyatundiddwa utundibwa. Mbawako options nti eriiso lino buli lw'olijja mu muntu oba olina okulimugjamu nga tannaba kufa nga nalyo likyakola. So kitegeeza olina okutwala eddakiika ng'emu ku nnya ng'olijjemu. Kyova omusajja ono yasoose kugjamu liiso alyoka atta omwana. Emirundi egisinga baagala oli waabanga be bayita clinical dead bamulabye nti daafide naye tannagenda ne balyoka balijjamu nga likyakola. Kaakati omuntu ono ku nsi kamu gye yagasseemu ne knowledge gy'alina obwexpert ate ne speed gye yakozesezza lwakuba tetwasobodde kulabako biki bye yabadde ayinza okuba yabaddewo ne konteyina eyo bateekamu amagi asobola okwasa eggi oba n'oteekamu omuzigo gukuuma eriiso eryo paka w'olituusiza mu firiigi. Mu firiigi lisobola okumalamu ennaku eziwere 14 nga ddamu eriiso. So kaakati we baba bana transplanting eriiso balina okuba nti no balifuna amangu ne bamala ne balikuumira ewantu ewali seefu okutuusa ku client alyagala. Kati possibility y'okuba nti ekibba maaso kizze Uganda kibadde tekinnajja buzimu mawulire abantu bakimanye lwaki dimandi y'amaaso nnene. Amawanga g'Abasiraamu agatulinaanye Sudaani ewali entalo wayinza okuviirako obuzibu ate balina ku sente tusinga. Obusiraamu tebukkiriza muntu kumuggyako kitundu kye nga mulamu ng'okkiriza okuggyako ng'ebadde accident tebukkiriza n'omulambo era tebakkiriza baga omuntu n'agendayo nga mulamba mu kabbuli. Kaakati tebalina maaso ng'ate abalwadde b'amaaso bangi. Ekyewuunyisa nti omuvubuka ono batugambye nti olw'oluvannyuma lw'okukola ekikolobero ekyo bamukwata wayise weeks 2. Ekitegeeza eriiso lyali lyagenda dda oyinza okwesanga waliwo kaguruupu awo akamulina oba ne famire ye nga bamanyi ewaali maketi kuba amaaso gano Kenya amaaso gayitawo nnyo okugatwala. Nigeria batwanya amajjukira Abasiraamu oli olulwala amaaso gano galwala nnyo okusinga trachoma obulwadde abantu babusoma butta nnyo ka koniya kano nerifa cataract oba ensenke na wano tuzimanyi nyingi. Abagaga abasinga tebakkiriza
olulwala ensenke nga banoonya asobola okubawa eriiso so kaakati bye bireetera okuba nti dimandi y'amaaso nnene so ekitegeeza famire y'omuvubuka ono yalibeera bagezeeko okunoonyereza babayita bagundi human body hunters abantu abo bateekayo abantu abayiza abo abanaabayiggira ebitundu by'abantu so omwana ono yalibanga alinako gurupu n'ekirala omuntu ono singa abadde innocent ebintu ebyo bikolebwa abantu basiriyokiira yasirika n'agaana okwogera ekintu kyonna ng'olina kumala muto kyalinga yes kyenkipaddemu element y'okumanya nti omwana ono yalibanga alinako knowledge ku bintu ebyo ebyokubba ebitundu by'abantu nga si gwe gusoose ekintu ekyamukwata nga tewali kyayogera ne kuposita yonna kyayogera then sooka olabe enkwata gye yamukwata tino yamuva mabega ekitegeeza omuntu ono kuva dda skills azimanye tayagala kumweraga ate n'omuva emabega mu ddakiika eyo n'ojjamu ensonga naye tewali damage nnene gy'okoze muntu omuntu oyo aba expert then n'ogatwala omuntu tetutegedde nti nobaliriri balirabyeko wali nti no ligudde wabula yamaliriza era agatutte kitegeeza kyekigendererwa tebaagalaba so kaakati awo ku point ey'okutunda ebitundu by'abantu omuntu ono yaliba nga batutte abantu bakimanye okutunda organism mu nsi wano kigenze wala si kyekyo katujalaba bingi mwegendeze amaliba g'abantu gatunda eddiba omuntu alina eddiba wulira nno zebamanye ente embuzi omuntu alina bulungi eddiba ly'omuntu litunda wano Tanzania awo mwaka gwa 2012 chief chemist wa gavumenti ono nga yakebera ebintu biki beetaaga kamero bampoisonize yatuuka okugamba n'ekigenze wala n'agenda waliyo international trade fair amawanga gakuŋŋaanye ye kye yaleeta maliba g'abantu na bitundu by'abantu n'abikuba wali ensi lweno emanye ekizibu kye tulina Tanzania ng'amaliba g'abantu gafuuse ekizibu eddiba erimu kisinzira ku muntu victim waba yabadde mukulu kati nga gwe SB4 litandikira mu $9 eddiba ne basalako eddiba bwe ne balivaamu yes ne balitwala abantu balina enkovu bangi balina kansa w'amaliba balina ki ng'eddiba lino eddiba likula naddala abaana abato balina gye bagalimira skin farming baddira akaliba kato abaana bano bwe basaka mu sayizinga tebagamba njogera busaka mu season naye mawanga mangi bagubasaka mu season nti pulaani yakubba ku baana maliba gwogalaba bagateekawo wali owulidde gye bagasuula ntakusazeeko wali owulidde gye bagasuula litunda sente ziva maliba ago bagatwala ne bakaleega gati ne bagateeka mu incubator bakataddemu katono bweka ne kakula ne kagejjera ddala ng'omukeeka kebakusazeeko kaakati baana abatasobola kukozesa nkola eyo bakwata bukwasi bano ne babasalako amaliba ne bagatwala ebyo nabyo tujja kubiraba abantu abasinga ababulira ddala amaliba bagatwala ekyo nakyo kiri awo ate wano mu Afirika wekisukidde ddala ti mu Tanzania kyasukka Tanzania ewasinga eno ekintu kuba ye ate we n'aba handlinga paati ey'obulogo kuba wano mbadde nkyakulaga human trafficking ngenda kukuzaawo olabe ekiri awo tujja kudya mu kitundu kyaffe ekirala naye buddebo nga tuwumbawumba omuvubuka ono yakwatiddwa gw'okyogerako kinaddala ku Uganda Police ki kyalina okukola kubanga ebya poliisi obimanyi nti ajja kubeera famire eri ndowooza bagirayo mu katambi terina kyemanyi yadde ku kyamateeka n'okugenda ku poliisi baabayita taata babamuyita kati ate ye bamatalaba kona muntu yakola ekintu ate ye uno alinze bamukubira essimu ate addeyo tewali famire eri terina yadde n'ekimu kyemanyiiko kati era nja kukizzaayo ku kimu nti banna ebizibu ebisinga bye tubonaabona gavumenti zaffe ziveeyo ku bintu ebimu ng'ebyo ebimu abantu babonaabona lwa bunafu bwa gavumenti poliisi eno poliisi omusango gwonna nga teguliimu ssente wano kiba naye nga balina obusobozi obunoonya buli misango kumpi 90%. Poliisi yasabye ate na bana abazadde okwongerayo omusango ssente kyekyo mutuwe ssente kati oyinza n'okusanga essaawa eno nga ali bweru ayinayina kuba tewali bafolowinga naye nga mulabidde ddala omuntu akoze ekive kyova nti poliisi wano yeetaagamu okuddamu okutereeza naye nga si poliisi yonna institution ezisinga zayononeka wano intelligence ye yali kuttemu ebungereza metropolitan poliisi yakwatamu
n'amaana ne bagijjako omulimu nagukwasa MI6 nejja ne South Africa. Poliisi eyo yali badde essaawa eno kye balina okuba nti olumu eddembe ly'abantu libagibwako mu situation ez'enjawulo. Indefinite imprisonment gye balikozeseza omuntu oyo teri kumuwa beyiro. Ate saa ino baali badde basazeeko n'amaka ge gonna kuba kyenjagala baga yes source ya intelligence mu bantu abantu be balina intelligence ekyasinze baali badde basazeeko abafamire ye bonna ne balyoka bakolako interrogation ennyumba ne bagikebera lwaki abasajja bano omusango gw'enkuwadde ogw'Ebungereza gutuyigiriza kinene bwe baabulwa obujulizi bwonna baatunuulira omwana omubiri biki ebyaliko nga yayinako akasala akamyufu. Baddira omusaayi ne bamuteekako akasala akamyufu ne batandika okunoonyereza mu buli kalica mu nsi zonna. Akasala akamyufu kategeeza ki? Bagenda kizuula ng'era mu West Africa kalica eyo okukola sacrifice eyo ya muti nga tebatta muntu nti kwagala kutta muntu wabula kumuggyako bitundu babimikisinge mu ddagala erikola eddogo. Naye oli waabanga owa famire yassa omuntu kuba emirundi egisinga emisango gino gyonna gye tuba nagyo bafamile member baba ne connection ekyo n'abantu bakimanye. Kaakati famire eri essa omuntu nga bakola muti kalichorichi eyo woba se wa luganda lwo bamuteekako akasala akamyufu kategeeza ki nti nno omuntu oba kuzuukira nti yaddase muntu wamulumirwa kale ku lunaku olw'enkomerero alizuukira. Ne banoonyereza bakyabakola ekyo okukizuula ng'era bayoluba. So naye nga bakikola batya nti banoonyeza ne bagenda ne maka ag'abantu abo be bakwata ne basanga era ebintu ebyo ebimu ne basanga era n'akasayini ako ng'oli ayina ebipapula mulimu kasayini ako. So kyembagambye ati ne bafamire memba tebaali balese basobola otuwa information ennene ku kintu ekyo. Bino ebintu bikolebwa nnyo mu byalo eyo ne weesanga nga mu byalo eyo era nga wabala nti eyo bayitayo batya buduuda nti omwana ne we yakuba enduulu just mama we yamuddukira yali okumpi which means we baali waliwo ndowooza nga mayiro na mayiro kutuukate ku neighbor. So poliisi zeeyo kyebuuzibwa nti poliisi zeeyo zikola kyanjawulo zirina enjawulo ne poliisi z'e Kampala. Tewali nnyo njawulo, tewali njawulo wabula ekibakozesa mu bitundu ebyo lwaki nti kyanguwa nnyo. Settlements zaffe e Uganda tuyina kye tuyita economic growth nti eggwanga likuze naye si ye growth gye tulina kuba na development. Development ebeera planned nti SB4 genda kuzimba wano Kasozi kazimbe wano nga kamera esobola okwata wano waliwo ekkubo ze bayita planned cities oba counter intelligence cities. Naye Uganda osanga omuntu azimbye akayumba kano ono n'akakiika ono n'akola bw'ati tosobola kumanya kiri mu corridor wano. Kati mu byalo eriyo ekyayo osanga omu azimbe omulala n'azimba kilomita 3 okuva ku ono awo wonna tewali. Kiwa omuntu oli obudde obukolera awo ekive kyembuuza nti poliisi okutuuka n'okusaba ateggana amaka amanvu transport babawe ssente ate okwongerayo omusango nti ate olumu waliwo poliisi kerina okutereeza. Kyenkugambidde ekintu kino kisuse ne ku poliisi wabula bukulembeze basobola okutereeza ekintu kino. Poliisi bagijjemu akamaterialism ak'okwagala ssente nti olw'okuba materialism yakwata wano buli kintu ssente ne poliisi buli kimu kati ssente. Buli ajja mu poliisi ajja ng'amanyi gundi yayingira poliisi mu myaka 5 n'akuba embaga n'azimba buli ayingirawo awatali ssente teri akwata kuki ekyo kye kisinza okutta buli kimu wano e Uganda. Singa abantu bali basobola okukolera ddala obulungi bw'omulimu gw'alina naye buli abeera mu poliisi wali amanyi ssente awulira lulimi lwa ssente kakyova emisango eyo gyonna. Naye singa gubadde gwa bubbi nti oli yabbye miliyoni 6 n'adduka e Kenya lazima naye gyalibadde emyaka 2 baali muggyeyo kasaba awulira nti kalimu ssente. Naye wano mwana bamusa abazadde tebalina ssente ani anaakola ku ekyo. Pulsaka abayita mu kivulo ekituumiddwa 33 years of Pulsaka and school music in Uganda. Okuyinga shinze $10,000 abayize $5,000 emmeeza $1,000,000 ku Serena Hotel nga 11 June. Ono yessa Pulsaka eyaleeta okuyimba okw'omulembe mu masomero omukenkufu kakensa Professor the Legend Kawaji omusiime Pulsaka
awerekeddwa akabayizi b'abafuusa ensonga Rema n'amakula Pastor Wilson Bugembe Helena Nanjego Stella Kayaga Flona Namukasa Bettina Flash Rap Rebecca Jingu Catherine Kusasira ne Samisak Samakula kale abayita mwenna mujembere ng'agabula abantu bonna bwe batambudde olugendo luno 11 June ku Serena Hotel Sapol Saka Lwagidwa Budo SS BBS Telefina Bukedde Olupapula Chabasa Fama Hardware World Clever's Origin School St. Mike and Thomas Junior School Nansana Chebando Lady Valeria Vocation and Business College DIT Sam's Wine Ofcom Training Center ettendekero erisoose mu ggwanga okutendeka abaami n'abakyala ku by'okusibayo n'okukola ku bya tekinologiya. Twakirizibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga be bawa n'abayizi certificate y'eggwanga mu masomo nga CCTV camera, intruder alarms, access control, time and attendance, electric fence, CCTV operators, basic solar, automated gates n'amasomo amalala mangi. Ate nga tusomesa ab'okumakya ab'akawungeezi ssaako ne ku wiikendi wabula gwatasomangako teweeraliikirira anti naawe tekulese mabega. Weewandise kati ng'otukubirako ku nooti 7636717855 oba ku nooti 7 nooti 19 nooti 928 oba tusange ku kitebe kyaffe ekikulu Makindye Liwafu Road wezikyukira. So gavumenti kyerina okutereezaamu webanga eneegoba obumenyi bw'amateeka poliisi enedde ku kuweereza ave ku kyokulowooza ssente. SB4 Media Tuggussa Enssonga tubadde ku nsonga za kizza emboozi eyo mwagirabye mwana gwe baasuukulamu amaaso. Sometimes waliwo ekintu kyolaba nagamba nti mu kutandika waliwo ekintu kyolaba nagamba naye bino ebintu bituufu biri mu nsi yange. Olaba SB4 wenja okwebaliza omulimu gw'okoze ate ne media bane eddembe lya media tulireke waliwo eddembe limu lyetusobola okuleka ebintu nga bino media buli lwevaayo bingi gyebiri bikolebwa naye tebasobodde kufuna access ku media naye media yekoze omulimu guno. So kaakati singa tunaaleka media n'abantu bonna ne bafaayo ku media tukyuseemu kale entertainment mulungi tumwaga naye n'ebintu bino byebikwata ku bulamu bw'abantu. Kale kisinga okulemesa abantu naddala medias ebintu nga bino nti omuntu ateeberezaamu nangamba kati ngende ebuduuda ku ssente ezange buli kimu funiramu wamaye sometimes bannamawulire bano bagala nnyo okufunamu era nabo balinga poliisi. Tulina omuntu ennaku ezo ali ku TikTok nno ye atulumba nnyo naddala ba YouTuber mbawo tebakola nga tebafunamu biki naye kati osooka n'obalabalamu ssente zotaddemu mu story katosobola zifunamu ebyamazima naye nga gwe okoledde bukozi Katonda n'okulwanirira omuntu oli afuna obulungi. Eyo boogera bya bwereere oli ne waaba afunyeemu we tuba tubaala service y'omuntu tutula greater good obulungi bw'abangi ne wemba nkoze neefunamu ssente naye bameka bentaasizza. So omwana waabanga atadde story ku YouTube n'oweebusiya n'agiraba n'oweewa n'amanya nti amaaso bagabbira ddala ekyo kiba kitaddewo obulungi bw'abantu. Yes. So baleme kwatakinga bintu yes however much nti okufuna kubeeramu yes ekyo kyo kya bulijjo kiri nakyo naye ekikulu bameka bootaasizza kyekisinga obukulu. Toyanziza ku nsonga eno zogirambise bulungi. So gwe wenna stories nga zino zibeerayo mu byalo eyo naye noonya n'akasimu k'osobola okuyitira oba ogamba nti kankuyeko okuba ku Bukedde TV oba Queen TV oba Queen Base nga n'essimu zaabwe tozirina. So n'obeera nga wayesewo emyaka n'ogenda wali nno baasitematema omwana n'amuteeka mu kakutiya wali nno wagwawo ekintu bwekiti era mugawulira luvannyuma nga byayita dda ensi teyasobola kumanya mu bintu ebyo. So tusaba nga ofunye embeera bwetu ku kyalo kyo gy'oli essimu zaffe ziri ku screen okwo ffe Mukama akyatusobozesezza nti ez'amafuta zizuza obutabula ate sika ez'okulya zibula naye mu mmotoka z'okuteeka amafuta okujja okulaga ensi omanyi gye tunaakoma okulaga ebintu nga bino ate siko ebitongole ebimu kati nga poliisi ebitongole ebivunaanyizibwako ku bintu ng'ebyo biyinza okwetereezaamu n'enkola y'emirimu eyinza n'okubawako nti n'Amerika amateeka gaabwe baagakyusa luvannyuma waliyo Manson family eri yatemula abantu nga ddiini we baakyusiza amateeka ne bagamba n'omuntu alina belief in satanism naye aggulwako omusango
olina gamba wano omulogo taggulwako musango so abataggulwako musango tumukoledde ki tudde mu Europe olwokwa media zabikavalinga tusobola okumanya bali bakola batya naffe ne tukozesa ekintu kyekimu so kyenvudde gamba nti gwe bwenna ng'oli eyo simu zaffe ziri ku screen okwo otukubirako n'otubuulira ku mbeera eri mu kitundu kyo tetunakuma okupublishinga ebintu bino SB4 Media oba ne medias endala oba zi TV oba YouTubers tusitukemu ku bintu nga bino nti gye tunakoma publishing nga tubiraga abantu oba oliawo security ku bantu yeeyongera ne betutaasiza bajja kubeera nga bangi era gwe wenna nga oli eyo ng'olina kamera yo ne microphone yo ne platform kereka bagigoberera tugikozese tuve mu bintu by'okuvuma abantu okulengeza abantu okulingiriza ebitatukwatako obola tukole ebintu ebigenda okugasa olumu n'ebyobufuzi ebigenze wala ennyo musanga kino tuddeko mu bintu bino tuleme kudda nnyo ku byabufuzi ebyobufuzi ensosobola okubeerawo nga tewali byabufuzi nga bantu bali mu politics ono ninga obukulembeze simanyi lwaki ebyobufuzi bifuze nnyo ensi anti kyenkugambye nti materialism yayonoona okola story engeno ne bagidaivatinga paka mu byabufuzi so nga babiffe tugitunuulidde tetunaakuyingirirako nnyo nti oba gavumenti oba kiki wabula tukulaze we kiyinza okuba tekiyinza kuba mu kubba bintu ekyo kiri mu nsi yonna organise na bulogo ate oba obulogo buli wano nnyo ewaffe era mu kalica zaffe kyova wenjagalidde ate awo nawo kuba nawo waliwo evidence eziraga nti balibanga bulogo naye nga nawo buli ate kiti kufuna ssente wewali ekizibu awo so abavubuka tweyongere okukola tunoonye emirimu tutandikirewo omulimu nti mu butakola tufunye challenges nyingi okwagala okufuna nga tokola kyotakoleredde ogenda kifuna ddi ate ng'ebyetaago weegomba okwata ku iPhone naye nga tokola ogenda oba omutima omunafu ojja kwesanga nga bbi tayinza era kwekuuma amaliza ayingidde mu bintu ng'ebyo tukole obanga olina akalimu kakuume akalimu ako yabeere maama yabeere taata ate n'abazadde kitukakatako omwana nga yabugumizibwako obanga yasomako naddala mu ddiini nomanya nti omwana wange agenza mu ddiini musomero erimu eddiini eno tuyambye nnyo okubangula abaana leka n'okuleka eddiini kyagenda wala nti ate ekirala nti eddiini eno ekuyambako n'okuba omugumiikiriza abaana bajja ne batunula SB4 ayina essimu ennene n'atamanya myaka gy'okoledde n'ayagala naye okugifuna naye eddiini ekuyambako nekulaga nti omuntu okwegomba kibi okukola kino muntu muno neteekawo enkolagana ennungi mu bantu so tugezeeko abaana tubatwale bagezeeko okumanya ku ddiini bwe tutula mu byafaayo basiriyo killers abasinze babadde ne origin bwetyo okubanga tebali mu ka sense ka ddiini naye ekirala ne famire gye tuva abazadde tusobola okunenyalinga omwana kyanaaba abazadde nemwa mulina obutakkaanya obugenze ewala mugezeeko mu bukweke eyo omwana aleme kubumanya olumu ekiba tekyewalise nnyo kale okwawukana kubawo naye mugezeeko munywerere mu bufumbo abaana abasinza okukula ne basingle parents be basinza okuba baasasini wano maama yekka oba taata yekka be basinza okuba baasasini mu nsi wano be basinza okubeera bamafiya abamu be basinza okuba biki ababadde ne famire ezirimu ebizibu ennyo naddala okulwanagana wakati w'abazadde so n'ensonga eyo ate nkulu mukulu Kasozi ono tujja kuba nga tumukyazaako mu nsonga ezimu kuba mukugu bingi nnyo byamanyi bitumwetaaga kuba ku SB4 byaffe bitwetaaga okubuulira ensi oba eggwanga muyinza okuba nga temumanyi nimukuba nakolera ku Dream TV sooka oba nnyonnyole bulungi program Dream TV nkolako Monday kutuuka Friday saawa 5 paka 6 ogw'ekiro program walabye eki tuba tunnyonnyola ebyafaayo obwengula buli ekibeera kiriwo kyetulaba nti kyetaaga omuntu okunnyonnyolako then ate mpozi ne ku YouTube nange era nina basobola okugendayo Kasozi Samuel philosopher kuliko buli kimu ky'osuubira nti no ky'omanyi nti tojja kisanga nnyo walala wali okisanga philosopher kitegeeza philosopher bakiyita lover of wisdom omuntu ayagala okumanya yaba philosopher linnya lyo bali akuwa waliwa erinnya eryo balimpa buwinirako medium gye nalika abantu ne babuuza ebibuuzo bingi nnyo ne bagaa nti mu butuufu musajja gwe oli philosopher so ne bampa erinnya eryo nange ne nditwalira waawo tulinako program gye tujja okukola akaawe ey'abasezi n'omukolo no ng'atunnyonnyola
So tulinde ki mu program omwo naye lwakuba ekyo kyannumya nyogeddeko side emu ya human organ trafficking soogedde ku bulogo ate nga wano abantu balogo nnyo simanyi mbadde njagamba weekoko lwaki ebintu okyali bakivudde ku bulogo kuba byebintu ebisinga okukolebwa mu society tukiyiteemu tugigaayegaayamu eddakiika kale njibaweekoko lwaki olumu kiyinza okuba nga tekiri kubba organism wabula nga bulogo obulogo buno okusinza kunoonyereza okwakolebwa naddala mu Tanzania ku buzibu bye basanze Tanzania okimanyiko nti no balubino oba bannamagoye bayisibwa buli mwaka gw'enkumi bbiri kyasukka bannamagoye nga bababba baatuuka bambi okutuuka Tanzania nga buli namagoye waba agenda okusoma bamuteekako ba bodyguard babiri nga n'omuntu omukulu oyita mu katawuni nga namagoye abantu batandika kupulaninga tumubwambye tutya nga boogera live nga namuwulira era bannamagoye abasinga baba baddusa ku bizinga by'Ukerewe Ukerewe tumanyi bulungi Mwanga gye yaddukirako Koa nedda biri ku Victoria awo okubeera safe naye nga kiki bayina endowooza egamba okuva edda nedda nti bano babayita people with albinism kye kibaleeta okubeera nga sikini yaabwe baziyita melanin obukola sikini zaffe zino ne bukola kala ne bukola okugumira rays eziva ku njuba kakati ziba ntono oli nayeruka kati abantu asinga balowoozanga era balina ng'erinnya lye babayita mu Luswayiri nga babayita ghost kakati bangi bawanuuzanga nti bannamagoye bano wobajjako ebitundu by'omubiri n'obigatta mu ddogo kikuwa obugagga obw'amangu bayigganya namagoye ekiyitibwa Tanzania era wano we basingira okuwamba abantu ekitagambika kakati wenjaga okubawera nti lwaki eno lyalibanga ate libadde domba wadde side bbiri kuba tetunatuuka ku conclusion wabula nze nkukubira mu tooki lwaki yali okusinziira ku byabaddewo ebyakoleddwa kwensobola okujjira n'enkulaga nti kyaliba kino mu bantu bano abasinga okukola oba okuwamba abantu ne babatta babagamba woba onoofunamu mu ddagala ly'ogenda okukola omuntu gw'oggyeko ekitundu sooka omubonyebonye akaaba amasiga mangi bakiyita potensi awo eddagala ly'ogenda okukola lijja kukola nnyo olina okumukaabya era abasinga be batta n'oli omwana bamusazeeko olulimi twawulidde emiranga asooka n'abonyaabonya omuntu ono nga mulamu nga tannamutta eddagala liriirwe likole nnyo kaakati we tutunuya omwana ono nti omusajja yalemye okusooka n'amutta wabula n'asooka mujja mu maaso ga lwaki ekitegeeza yadde alina omujjamu amaaso omwana ono aboneebone eddagala lyatwala ebitundu byatwala bisobole okukola obulungi eyo yemu ku nsonga nyinza okugaa nti lyaliba ddogo eyo yemu ku nsonga gyenja okukuwa so kati wano Tanzania okubba kwasuka nti nga n'abantu SB4 mu famire yo mwe muli omuntu awaayo omwana bakwata abakyala bangi omukyala n'atunda omwana we ne bamunywamu omusayi ne bagusala ne bagulembeka ne bagunywa ebyo byonna bikolebwa naye nga babikola lwakwagala kufuna bugagga obw'amangu so kyenjagadde oba waako lwaki nyinza okugaa nti lino libadde eddogo enkola gye bakikozeemu ey'okusooka okubonyaabonya omuntu omuggyemu amaaso nga nsonga yabadde n'obusobozi obusobola omumusala n'agagjamu awo era ne waaba agenda gatunda gaalibadde gakyali malamu naye kyenneebuuza lwaki yagadde kusooka kumugja mu maaso ekitegeeza nti yabadde nga mulimu elementi y'eddogo ebitundu ebyo nga byetaagibwa kubitwala kaakati ate wano tine families ezimu waliwo abalogera awamu nga famire nga nabo mu gundi mwebali famire y'omulenzi ono okuba nti yamukwesa ebbanga eryo lyonna baali banga nabo balinamu aji temuvudde naye oba okwetondako oba ku poliisi mugenze nti bane omuntu twawulidde kino wuuno mumukwese baali banga balina nabo kye bamanyi nga kiyinza kuba kyabadde ku lwa bulungi bwa famire byo bikyali biwanvu naye tugenda kufuna obudde era nga twabagambye nga Mukama tukwatiddeko tujja kugenda paka Buduula ne family tugirabe ne ku police tutuuke tukole okunoonyereza tumanyi ddala kyabadde kiva ku ki era nako kuli bakuwedde tulidda ne tubala kubira tooki mu bizuuliddwa tulabye omuvubuka ono ye yagamba ki poliisi lwaki yakola ekikolwa nga kino nze muzukulu wa Kabajja SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli tweyongera okufollowinga programu zaffe kubanga programu zinga zino oyinza obutagizajja abantu walala wonna
kitegeera bere bulungi mweraba yaffe Tuggussa Enssonga